ennimi ezoogerebwa gye ziri kubanga omuntu ayogera mu nnimi ayandibadde ayogera na Katonda si n'abantu nti bw'oba oyogera mu nnimi zigasa ggwe ne Katondawo nze teseetaaga ziwulira era bw'oba wakwogera mu nnimi wabeera otulanzireeta kati so Katonda tetumunoonyeza mu nsozi na mu nnyanja Katonda atuula mu mitima gyaffe munda muffe ye yeekalo ya Katonda ennamu entukuvu wabula si kunoonya bintu kotutolaliko okunoonya olusozi Sami obanga anoonya Katonda nti atuula ku lusozi olwo kituufu teryawakanye okwogera mu nnimi mwoyo mutukuvu yaba akusseeko mwoyo mutukuvu naye oyo ekibuuzo kiri nti oyogera mu nnimi oyogera biki bwe kiri ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu leero tuli wano ku Sackvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yababagamba mu video ziri enkadde okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno
bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakovic abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni waabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne boxes zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga, oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako, oli muntu ssekinnoomu, njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 eri mannya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap mumugule mumukozese. Balinde ejje wano ennamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sakovic abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo. Mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Kale atumaliriza mwenna abeekumidde ku mukutu guno gwa Unique Media. Mwebale kubanga mu channel zonna eziri ku internet, eziri ku YouTube mulondawo Unique Media. Unique Media ojja kusaako obubaka bwokka obwesa Mukama ekitiibwa. Tojja kusaako kweyambula, tojja kusaako kwewummula, tojja kusaako kwevuma. So tubassaamu ekitiibwa mwenna abasalawo ne mujja mulabe ebya Katonda. Manye ebya Katonda tuli mu mulembe nga bwe yagenda ku bya Katonda olumu bamutaaminga ng'omulalu. Ensi gye tulimu ng'ate abakola ebyekisirusiru be bayita abagezi. So tukussaamu ekitiibwa era ntugamba Mukama ne tumusaba akuwe omukisa kubeera nga ddatawo oyo g'ogula omuteekako n'oba ng'ate olaba Unique Media. Samike ge manya gange Roland Seruyima ku kamera yaliko era nga bulijjo okulaba nga buli kimu okifuna nga woolina okukifuna. Okay, nkomyewo ne Jeremiah ane nga sinaba kumuwa mukisa kweyanjula, njala kutandika n'ebintu biringa ebiri oba bisatu. Ekisooka ebbanga lyenkoledde wano ku bujulizi bwa Jeremiah, Jeremiah tagambangako nti ye yali asinga amaanyi. Ekyo sikiwulirangako. Naye Jeremiah ayogera by'amanyi bye yalaba bye yasomesebwa. Ekyo nkyogedde lwa nsonga waliwo gwe nabye mu komenti agamba nti Jeremiah kati naye alowooza ye yali asinga amaanyi. Ekyo tannakyogerako wadde nali ndeeseeko baabagamba era bakonfamya nti be baali basinga amaanyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri nsiba nkyogera nti ebintu bye twogera wano si byatteeka nti biwulirize. Gw'owulira nga tebikkolera, owulira nga Jeremiah mufere, owulira nga Unique Media ereeta bafere, nedda. Nyiga bunyiza unsubscribe, genda tolaba. Ate era nnyo okweza statement egamba bino si bya buli omu. Bakinakyo nkyogera. Waliwo era yataddeko comment awe eringa etyoboola nti oli mufe Jeremiah oli mufere, kati nze nkukkirize ntya nga naawe oli mufere. Tewali akusaba kukkiriza muntu yenna. Kino nkiddamu. Sireeta Jeremiah wano ayogere byayogera nti teeka tumukkirize, nedda. Jeremiah ebintu byayogera ebyeddakiika programs ezibeera between 55 minutes naki. Osobola okuba nga gwe mwezi 55 minutes olinamu ebigambo bibiri ye message yo. So ebisigadde olw'okuba gwe tebikkoledde tekitegeeza nti bya kisiru nga gwe woofunyeemu ebibiri oba ebisatu.
waliwo ate afunyeemu ebitaano by'otafunye. Kituufu. Si bwe kiri? Bwe kiri. So teri akukaka. Ekirala onansonyiwa mba ntandise na bukambwe. Ekirala abalokole tulekeraawo okubeera ba hypocrites mu Luganda kyeki. Bannanfuusi. Leka ekituufu kibe kituufu oba okikola oba tokikola. Bwe kiri. Ekikyamu kibe kikyamu oba okikola oba tokikola. Naye tuli mu mbeera nga we twogera ku pasita nti munnange senga olaba pasita nga ajja nawa current affairs mu church duka misinde. Olw'okuba ggwe alaba pasita we ekyo takikola okikkiriza nnyo oga kituufu abo bafere. Bwe tujja ne tugamba bannange olaba pasita wo ng'akuumibwa baki? Basirikale ba SFC. Olw'okuba pasita wo akuumibwa abo nga taatawo Jeremiah waafuuka omubi. That is hypocrisy. Tugikomye. Ekibi kibe kibi, ekituufu kibe kituufu. Kale Jeremiah onansonyiwa naye babuuzeeko tulabe engeri gye tutandika mu pulogulaamu nako olwaleero tulina essaala. Abooluganda mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbeebaza okuwuliriza nammwe abalaba ne muteekamu akadde kammwe ne weerekereza byonna n'ojja ku Unique Media. Tetulina kituyinza kukuwa naye Mukama yekka y'ayinza okubaako kyakuwa. Tusaba Mukama akuwa omukisa ate ogugenda mu ggulu. So amannya yenze Jeremiah. So mbadde nsaba muteeke essaala tugwewo. Yes. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ey'olwaleero, musonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe esonyiwa abatusobezza. Totwala mu kukemebwa naye tulokole eri ekyo ekibi, kubanga ekitiibwa, obuyinza n'obwakabaka byonna bibyo. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo, n'olunaku lwaleero tuteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwo nga tukusaba otuluŋŋamye otuwe mwoyo wo oyo gwe wasuubiza nti bw'oliba ogenza olisindika mwoyo wo omutukuvu yali tukulembera n'okutubuulira ebyo byonna by'oyagala. Tukusaba mwoyo mutukuvu jangu otuwambaatire mu mitima gyaffe, jangu otulokkalire era otulere tulage ekkubo eggolokofu, otuzibule amaaso ag'omwoyo n'ag'omubiri tusobole okuba nga tutambulira mu kitiibwa kya Katonda n'ekitangaala kya Katonda. Tusabye nga tutamunya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Okay, JS Medical Hubs ali awo Nansana. Munoonyeeko oba olinamu ebikutawaanya, olinamu allergy, olinamu sukaali, olinamu pressure, gendawo ajja kubeera nga ate akutereeza bulungi. Nnyo waliwo eyambukubirako essimu n'ambuuza Sami olinawo ku bujulizi obukakasa nti JS akola. Bannange tumwe waliwo ebibuuzo ebimu bye mumbuuza nga bikambwemu naye gendayo JS ajja kubeera nga atakolako bulungi nnyo ddala. Saandiza n'okwogera ku muntu nga mmanyi byatunda bikyamu. So munoonyeeko kweza ennamba mu kalango ke ajja kubeera nga atakola ku musawo John. Ate ekirungi musajja mulokole ajja kubeera nga akolako bulungi nnyo ddala. Akujjanjabe tusabe Mukama Katonda abeere ng'akonya. Yeshitek yakola ku bintu bya kompyuta, bintu bya data, bintu bya website, bintu bya apps, bintu bya configuringa kino nakiri. Waliwo byeyagala okugira ku kompyuta ye eri slow, munoonyeeko ajja kubeera nga ate akuyambira nnyo nnyini ddala. Ennamba ziri mu kalango ke aka Yoshitek. Ali Lubagaawo ojja okubeera nga ate omusanga. Kale 21st tuli mu charity tugenda gikola oba sitaani ayagala oba tayagala. Kituufu. Tugenda gikola. Tageti yaffe y'abantu 100. Naye tunaba tufunye abantu tageti ya 5 tujja gikola. Tekinaba kisobozesa Mukama ky'anaaleeta. Yes. So mutwegatteko mwenna abasobola okuba nga ate mutwegattako oyo ng'awulira takakiddwa ng'ate tojja kudda ate maaso eyo otulangire. Omanyi abo nabawa ssente abo nabayambako. Omanyi tulina abalokola abalangira. Of course. Naye ate Bayibuli egamba nti wowe ogabisizza omukono ogwa ddyo ogwa kkono guleme kumanya. Ako tebakasoma bulungi kategeera. So twegatteko 21st tujja kubeera nga litutwala nga tuliisa abo tunaba tusobodde okuba tuliisa. Tageti yaffe y'abantu 10. Kyonna ky'osobola otuwa buwunga, sukaali, muceere byoba otuwa kuno twagala kuliisa bantu. Waliwo omukono wange yaŋŋamba lwaki temuwa bawa bintu
ebikwatibwako nga webanga tokala jambale kituufu. I agree. Era I think ye charity esinga ti omuntu wabeera ng'omufunidde kyayamba lwaki eyeebika agenda kubeera ng'ate emmere ntugirya nekola ki neggwawo. But I think we shall plan that omulundi omulala. Eno yo yakugezaako kuyamba abo batalina kyakulya ate baleme tufuukira kizibu. Kubanga yo tabayamba ate bajja kubba ggwe bwekiri okujja bamuyise bubi ate nga olina engatto peya mukaaga zonna tozambala osozireetera wana ba Unique Media ne bazikozesa tozigabira atoyo atalina. Bw'oba olina engoye oba saati oba biteeteeyi bireete waliyo ababyetaaga gwe byolaba nga byoteetaaga bambi waliyo ababyetaaga nga ennaku bw'onaabawo ekyo kubanga ggwe oba tomanyi oli kyayagala naye Katonda yaba amanyi kyakola ki kyayagala. So singa oleeta essaati oba mpale n'ogimuwa alaba nga Katonda amwana ku kituufu. So bw'oba olina ky'olina kyonna kireete kiyambeko ate abalala. Okay, mukulikeyo mubuweereza. Obuweereza twabuvuddemu, Mukama yatukozeeko ekisa ekirungi tusobola tokomawo bulungi ssebo. Bwatambudde bulungi. Obuweereza bwatambudde bulungi, twalabye ekisa kya Mukama, twalabye okwagala kwa Mukama. Twafunye abalokose bayitirivu. Bayitirivu. Kiki walabye Jinja? Mwadesadiza Jinja? Twabadde Jinja. Twabadde mu buweereza obadde otuddo. Okuyambako abo bambi eri abantu nga Mukama bamusaba naye nga tebalaba kwanukula kwe. Kati abo Mukama baatuyisaamu okugenda n'atukozesa omulimu gwe ye nga ye bw'aba ayagadde. N'omusinkagana n'omubuuza oli otya n'onyumyako naye n'omanya embeera ye waali. Oba n'akutwalako waasula ogenda okulaba nga mutuufu waasula talina mufaliso asula kadeeya nga n'ekyokulya kyennyini ali omulundi gutya n'obutalya n'omanya embeera ye bw'oba olina kikutteko olina mu ky'olina n'omuwaayo. Si kumubuulira bigambo bikalu byokka. Yesu Kristo bwe yayigirizanga abayigirizwa be oba abantu bonna bwe yamalanga ng'abaliisa ng'abanywesa kituufu. So tukkiriza Katonda omulamu yasobola otukulembera mu donation eyo ate ntusobola okuvaayo nga tuli balamu bulungi sana. Mukulikeeyo twavuddeyo ssebo. Kale manyi nyinza okuba sibeera nammwe naye mu mubiri mu mwoyo mba nammwe asajja bange kituufu. Ate mwoyo gwe tugoberera ffenna bwe bakutte we watuufu temuta. Amiina. Kale kakati waliwo ebintu biringa 2-3 binjala tutandikireko era nga biva mu comment. So kubanga buli wetugenda mu maaso nga tolonzeeyoko twayinza okugamba tetuzisoma tetuziraba naye tuziraba era ebibuuzo tugenda funa programu etuddamu byonna lumu ne wano olumu nnondayo kimu oba oliawo kyensuubira nti abantu bayinza oba tebakitegedde bulungi ne tukitereeza. Waliwo n'abagamba nti yalokoka atya tuwulire yalokoka atya banaye tukyali tugende n'olugendo tugende mpolampola paka natuka weyalabira aba yalokokera. Kakati wagenda n'okoonawo ku kintu n'ogamba nti Katonda tabeera mu nsozi tebamunoonyeza mu nsozi Katonda. Abantu ne bagamba nti nedda waliwo abamu bagambye nedda bawa ensonga nti Katonda ye yatonda buli kimu. Ye yatonda ensozi, ye yatonda ennyanja, ye yatonda buli kimu. Lwaki ogamba nti Katonda tabeera mu nsozi? Katonda tabeera mu nsozi. Lwaki njogera ekintu bwe kityo? Kubanga nina okukkiriza mu Katonda mu Kristo. Naye nzikiriza nti Kristo lye kkubo mwe tulabira ani Katonda. Kati soogera ku bwange wabula njogera ku bwakabaka obwa Katonda n'okuwa obujulizi wano ku bwakabaka obwa Katonda. Bayibuli egamba mutambule ng'ab'omwoyo so si ng'ab'omubiri. Kati Katonda atugamba nti yeekaalo ye etudde mu ffe. Ekyo akyogera mu Bakolinso ekisooka 3:16 n'olunyiriri olw'17. Ndowooza tugenda kulusoma. Tusoma olunyiriri olwo. Alugamba Abakolinso kyeki mu Luzungu? Kyeki first ye Corinthians. Okay. Abakolinso 3:16 paka 17.
begamba temumanyi nti mmwe muli yeekaalu ya Katonda era nga omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda alizikiriza omuntu oyo kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Kitegedde. Kakati ekyawandiikibwa kino tekirimba bikyogera ge mazima. Yeekaalu ya Katonda bw'ebanga eri mu ggwe ate nga bw'olaba mu Isaaya 6:6 olunyiri olusooka Bayibuli Isaaya agamba nti Katonda ayogera mu Bayibuli n'agamba nti entebe yange eggulu y'entebe yange ensi ke katebe k'ebigere byange. Obwakabaka bwa Katonda buli waggulu tebuli wansi. Kati obwakabaka bwa Katonda bwaba buli waggulu, Katonda bwe tuteekawo ekigambo nti katugenda mu nsozi tunoonye Katonda, waliwo abasobola okweyawula ng'abeeyawudde naga nti njira kubaako wenzikakkanira sobola okwogeza ne Katonda ng'oluse waliwo ebireekaana bingi nga tajja kusobola kuwuliriza ddoboozi lya Katonda n'abaako waatuula ye nga ye. Naye tujjukire nti Bayibuli etugambye nti yeekaalu ya Katonda eri mwani muffe era obukakafu abo tukoze eki temumanyi nti mmwe yeekaalu ya Katonda. Kati bw'ogenda mu nsozi ng'onoonya Katonda oba ofaananya abasamize, ekisooka olwo olusozi lwe banaalusenda ne luvaawo onaakakasa nti Katonda taliiyo nga tugenda ku lulala. Kati tokiraba kuba kusinza bifaananyi na bibumbe. Ova ewakasami n'oteekamu transport wa mitwalo 2 okuva gy'ovudde mbw'ogenda Jinja Mawuuno. Simanyi ogenda luddawa, simanyi ogenda luddawa bw'ogenze kusaba kunoonya Katonda naye nga mu ddiiro lyo woovudde mu mutima gwo waali. Kati so Katonda tetumunoonyeza mu nsozi na mu nnyanja, Katonda atuula mu mitima gyaffe munda. Muffe ye yeekaalu ya Katonda ennamu era entukuvu. Wabula si kunoonya bintu kotusitolaliko okunoonya olusozi Sami obanga anoonya Katonda nti atuula ku lusozi olwo. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Era singa olunaku lukuvamu banoosaba ebintu n'obifuna ku lusozi olwo ne bajja balusendawo ogenda kulaba Katonda oba musenzeewo nga takyaliwo. Kitegeeza basically olinga agamba nti amaaso tugajja Katonda ne tugateekamu ku lusozi olwo. Weebale nnyo kyengezaako okujjayo oba ku kifaananyi ekyo ky'olina mu ddiiro oba ku ekkanisa ya Katonda oba yeekaalu, twandise yeekaalu eri mu ffe. Yeekaalu ya Katonda eri munda mu ffe. Munda sigamba nti Sami nina genda mu lusozi we ruti, nina kusabira wano we wati, nina kusabira wano we wati. Nedda, ekyo kiba kikwate nti bwe waliwo abalina nga tebalina kifo kya kuŋŋaaniramu
naga tuge tukuŋŋaanireko wano ekyo ki different naye waliwo omuntu ajja nga yaga ngenda ku lusozi kusaba nakusiiba kusaba nakusiiba kati oyo muntu gwe njogerako ye alowooza nti Katonda wabeera takola ki tabeerawo Katonda tumusinziza mwoyo ne mazima okay I think oyo omuzze bulungi then kati nyinawo wano eyaŋŋambye bamuyita Jessica Nantege Othieno ayagambye mwami Samike nsaba Jeremiah annyonnyole bulungi ensonga gy'ayogeddeko eya nti Katonda talinnya ku mutwe wabula abalubaale ffe mu kanisa yaffe kati guno omwaka gwa 17 nga tulina eddoboozi eryogerera ku ba intercessors mbu Mwoyo Mutukuvu era ekkanisa kwetambulidde emyaka gyonna n'okutuusa olwaleero mbu ye mwoyo muki anti we bagamba kakati ekisooka mu byonna kantereze ekintu ekyo baka tebakitegeera Katonda bw'abassa obubaka tutunuulire ku babaka bonna bonna byasizaako obubaka tuddeyo mu Bayibuli mu byawandiikibwa byonna tumuddeyo ku mulembe gwa Musa tuddeyo ku mulembe gwa Nuwa afuna kirooto Mukama amulaga amataba gonna era amuteekateeka okola ki gwolowooza yali tasobola muleka n'asigala nga mulamu n'amulinnya ku mutwe n'ayogera yali asobola naye ate bw'alinnya ku mutwe n'ayogera ye ategeera oba bamwetoolodde kati Mukama ayagala ayogere n'abantu bonna bamanye amaki noono amanye amaki amazima so ekisooka mu byonna lwaki ngamba nti Katonda talinnya ku mitwe gy'abantu lubaale yalinnya ku mitwe kubanga olina kayogedde nno kakulu nti oli wakulinnya ku mutwe n'oyogera gwe totegeera gwayogera totegeera kati mwoyo wa Mukama bw'ajja naawe obunnabbi naawe obunnabbi ng'abuyisa mu muntu oyo obunnabbi obwo ate buba bukulu kubanga Mukama assa obunnabbi bwonna abantu beenenye obunnabbi bwonna Mukama bwajjanga assa ku bantu Musa baani Beriya baani abantu bakole ki bategerera beenenye naye Mukama tabakkaako ng'ayita ku mutwe era abasinga n'amaloboozi gawulikika eddoboozi lya Mukama Katonda alina engeri gy'ayogeramu mu ddoboozi lye okusinziira ku ntegera gy'otegeramu Katonda oba enkolagana gy'olinamu naye kati bw'obanga ggwe Sami nomanya nti Katonda wange musinza bwe nti nkola bwe nti bino eddoboozi ndyawula lino lya Setaani lino lya Katonda amaloboozi gali abiri ne maloboozi aga abiri olina okusooka okwawulako ettuufu ekyo kye kisinga otusumbuwa amaloboozi gabaaga abiri nga kituufu obadde oyogera ne Katonda ebbanga lyonna ne bajja bakugamba nti si oyo nenga gwokakasa Katonda obadde okola ki oyogera naye kati ebintu bino tubyegendereze nti omwoyo wali ofuddeyo gwe abuuziza ekibuuzo ekyo nti naye omwoyo ono yowa Katonda nga tonaba kubuuza kibuuzo ekikujjidde mu bwongo sooka otowooze naye omwoyo oyo nze muwulira munze mwali oba taliimu kubanga waliwo osobola okwogera ekigambo mu mutima gwa nepulya nga tekitudde waliwo ekikoze ki waliwo ekitali kituufu kati Katonda assa obunabbi n'eddoboozi lye alissa ku batume be ne babuulira obunabbi naye bagamba nti obunabbi bwonna n'amateeka byonna byadda mu Kristo ge mateeka be bannabbi kati eddoboozi lino kubanga ebyaddala abo abatannaba kufuna maanyi gali awula giyinza obbawo obuzibu bw'obagamba kati bayinza labira ku kankuwa ekyokulabirako wegambya nti buli muntu alina amaloboozi aga abiri oyinza okuba olina olugendo lw'oyagala ogenda mu Sami omutima gumu ne gugamba genda manya nogana naye togenda kati gabameka wano tugambira nawulidde ekiŋŋamba togendayo ekitegedde naye ate oyinza n'okuba nga mu nsi ey'omwoyo wadde webasi wayoleseddwa mu lugendo olwo n'otakifaako kati mu kwambala wano omaze okweseetinga bulungi otambula ogenda eddoboozi ne ligamba togenda edda ne ligamba wamma genda tewali buzibu kati ku ebyo ebibiri
olina okubanga enkwataganayo ne Katonda nnene nga ngazi ng'osukuluma ku baana b'abantu era nga bw'agamba nti togenda kuwa n'ensonga lwaki tokola ki togenda kati tosobola kuŋŋaana genda ku pate nga tompadde ensonga lwaki olina okuba nga ompa ensonga okumanya eddoboozi lya Mwoyo Omutukuvu olina kubanga amakubo go amabi wagaggala amakubo amabi bwe bawagaggala nga tewali kkubo liggule sitaani ono mwayita kubanga akuwa message era ogenda osooka owulira eddoboozi lino lyaŋŋamba kino lino lyaŋŋamba kino naye bw'ojja ng'obiteeka naawe mu nkola ogenda okulaba nga kino kyali lino lyali lirimba lino lyayogera mazima lino lyali lirimba lino lyayogera mazima kati wojja okumanya naye ng'emyoyo gibeegi ebiri egikusiza obubaka ne bagamba nti Sami tambula obugendo bwe tugenda ogamba omutima gugaanye kati mu mutima wano weewali buli kimu kyonna kasi owulira ng'omutima guganye togenda sigala ogenda kuba ogondedde eddoboozi lya Katonda obwo bwe bayita obutuukirivu gwegondera eddoboozi lya Katonda n'okola ekyo kyerikola ki Musa bwe yayogeranga ne Mukama Musa yayogeranga ne Mukama nga mukwano gwe nga bwe mudinawo wano nga Musa ayogera ne Katonda naye Musa teyamulinnyanga ku mutwe ate wandisuubidde nti waba alinnya ku mutwe Musa yandibadde asookebwako era abantu bonna bannabbi bonna abajja ne bawa obunabbi tewali nnabbi yawandiika kitabo nga Mwoyo yajja n'amutuula ku mutwe kubanga Mwoyo wakutuula ku mutwe oba tosobola kutegeera era omuntu bamugamba nti ne munnaye kyeweekoze wano nti Mwoyo akubaddeko oyo mwoyo wa sitaani mwoyo wa sitaani yatuula ku mutwe Katonda atula mu mutima nga abasajja bonna abawandiika ebitabo bino bakkangako omwoyo wa Katonda ng'amubuulira wandiika kino nga naye abitegeera era baabisomesanga abantu endagaano empya eno yonna Mukama ajja assa omwoyo we ku bannabbi era bannabbi abo ne baba nga bawa obunnabbi obwo ne kakati mutukola ki naye teyabalinnyanga ku mutwe so oyo wabanga Mwoyo akkira mu bbanga gwe nga gwe kikuvunaanyizibwako okutegeera ani oyo ayogera kuba ekyo tekiba kyange ekyo tekiba kyange ekyokumanya nti ani akola ki ani ayogerera ku baintercessor kubanga tumanyi baintercessor kubo libatambulidde mu kutuuka we batuuse kufuna kye bafunye naye gwe nga gwe eyabuuziza ekibuuzo ekyo gwe okukkiriza kukuluwa okkiriza ki kye bagamba nti Mwoyo wa Mukama kako ne balabisibwa oba ne boogera kituufu gwe muggwa okiwulira nga kiggumira bwe kiba nga tekisobola tutuula kyaki bwe bakwetambulira mugenda kukola ensobi kuba agambye emyaka 10 n'emeka baliyo intercessor be bakola agambye lyogera ku intercessor mbu ffe mu kanisa yaffe kati guno omwaka gwa 17 kakati emyaka 17 weboogerera emyaka 17 eriyo omulokole atayogeranga na Katonda mu kyaki omwo ng'abaddewo nga basaba ngera eddoboozi lya Katonda awulira nga bamugamba kati tusabe bwe tuti naye nga ye tawulyangako Mwoyo wa Katonda nga kati ekyo ekintu kyanjawulo abo abakuze mu mwoyo be basobola okulaba naye bwe mulekera bano abaso kubanga mubaamu muntu mu kyaki nga bafuna obubaka obw'okutegeeza bayintasesa bakyuse mu bye bakola naye ng'ate mmwe mumanyi bali be baki be batuufu naye nga bano bambi abali magati babakkiriza kuvaayo ekisooka mu byonna buli muntu mu mubuuzi kikyafuna mu kwolesebwa mugere kulaba nga tebikwatagana ne bimwogera ate nga byandibadde birina okukwatagana mwenna nga bwe muli mu kyaki era ojja kusanga nga waliwo agamba nti nalabye gundi ng'akola bw'ati kitegeeza wabaawo emyoyo gikola ki naye ekikulu si kyagoberera ddoboozi lisse ku intercessor ekikulu kyakuwulira mutima gwo gugamba ki mwoyo wo gwakugamba ki so si intercessor kuba kyaki yo kati wanaalaga ligoberera ddoboozi ekyo kikyamu kuba agambye kanisa kwetambulira for 17 years era nze njagala babuulira intercessor bino ebigambo byenjogera bimulaba nga nandisa okubivaako musobola okunkoona emiggo gyonna gye mwagala ekigambo ekiva mu mutima gw'omuntu kiba kituufu ye bw'asalawo n'agamba nti bw'oba nga Sami olina gw'ogoberera dedde bw'akola ensobi nga gw'obadde ogoberera oba tomuwadde opportunity enoonya Katonda buli muntu muggulirewo oluggi gwe oba ofunye obunnabbi jangu obwogere
nabano basobole okufuna engeri gye beerwanako okusinkana Katonda waabwe. Ne mu makyaki agasinga tulinamu abali special bonga Katonda bakyalira gwe nga wanayinkyali eno. Abantu bangi abalina obunnabbi mu makanisa kino nkyogera tebaweebwa budde. Ne singa muwa obudde ne mugamba nti ye mu kyaki muno abantu boogere bagenda kukubuulira nti bulijjo tulaba omusumba oyo tumulaba nga tukozesa okutulya ebisiyaga naye nga twasirika lwakuba ntitwagala Katonda. Naye nga baasirika kati omwoyo wo bw'aba nga alinnya kwomba n'abalala tubalekedde ekkubo. Obo bagenda kulowooza nti oli ye alinyibwako yekka yanoonya ani? Kati ye yayogera ne Katonda yekka. Ekyo Musa kye bamugamba sebo tulese tuttire eno tubadde eri nga tulya nga tunywa kati tulese tuttire eno. Ekitegeera kati nabo Musa Mukama Katonda atuma Musa anonole abantu naye ne baatuma batuuka ekiseera bamukola ki? Bamwefuulira nti Katonda yayagala bwe yasindika Yesu Kristo yayagala buli muntu yenna ategeere Katonda. Si balondemu sigamba nti musumba yekka yalina okwogera ne Katonda ate era nange sinze nzekka njogera ne Katonda. Kyakiza kati ofuna obubaka ku senior pastor akazindalo tekakuweebwa. Anti tekakuweebwa olw'ensonga kanisa tetambulira makubo matuufu. Kanisa erina okuwuliriza buli muntu kubanga erina kujjanjaba mitima gyabo egimenyese. Chachi zaffe zimenya ate kati chachi nakujjanjaba mitima gimenyese. Ezakati ate zimenya mitima baba. Yesu yeebazibwa abooluganda. Roland Seruyima erinnya lyange. Nze administrator wa Unique Media. Tukomyewo nate nga tubakoowoola okutweyungako mu charity gye tugenda okukola ennaku z'omwezi nga 21 Desemba. Guno gwennyini omwezi gwe tulimu. Twagala omulundi guno okuliisa abantu 100. Osobola okuweereza obuyambi bw'essente oba obw'ebintu ebikalu. Naye ekigendererwa kya kuliisa. Ennamba eri 0705 367 213. Kakasa nti osooka kugikubako nga tonasindikako ssente okakase nti oyogera ne Roland Seruyima. Ennamba eyo eri ne ku WhatsApp. Ntwala omukisa guno okukoowoola ebitongole ebiri eyo ebyali yagadde okutweyungako ku mulamwa guno. Abantu Ssekinnoomu banna Unique Media mwenna mbakoowoola kyonna ky'osobola okuwaayo. Abali mu butale, ab'amaduuka, abakyala n'abaami mwenna mbakoowoola mutweyungeko mu mulamwa guno. Kakase nti tutuusa obuweereza buno eri abantu ababwetaaga. Mukama abampeera omukisa. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kale I think onayo omuzeemu bulungi kakati ono wagenda n'okoona ku kintu kya speaking in tongues. Ono bamuyita Sandra Nagudi. Agamba on tongues, I'm not agreeing with you. I have tongues, but I don't know how to interpret. Ku kyokwogera mu nnimi takkiriziganya naawe kubanga ye azoogera naye tamanyi ngeri ya zi-interpretinga. N'agamba, does it mean I'm false? I'm just a Christian, not a pastor. It's a gift of the Holy Spirit and it is given to you.
you have no power over it, it comes during prayers. I think we need to read the Bible well and understand 1 Corinthians chapter 12 verse 8 paka 10 wagisoma bulungi nnyo sebo. 1 Corinthians yeki Bakolinso ekisooka luba lunyiriri chapter 12 essuula agambye mmeka 12 olunyiriri lwa 8 paka ku 10 lusoma olutegeere bulungi. N'agamba it's not automatic that you be given tongues and interpretation at the same time. No please. Takkiriziganya naawe. Yes, pastor ne buli wasaba ayogera mu nnimi z'atategeera. Tasobola zinnyonnyola. Ekisooka saagala muntu kunzikiririzaamu. Ekyo nakibagambye. Temunzikiririzaamu. Kkiririza muggwe muki ekiri munda muki muggwe zisize wano munzikiririzeemu wabula nkubuulira amazima g'oli wadde embogga goberera oba oggaleka si kyatteeka nti ate bwe mba nkonye ku nnimi nga kituufu z'obadde oyogereramu sooka owulirize then bw'omala okuwuliriza olyoka ojajinge gwe kennyini weejajinge nange onjajinge totandikira mu kuwakana kubanga zisigenda kwogera byange tugenda kwogera na byawandiikibwa ebyawandiikibwa tugenda kubisoma kati saagala palapasi saagala palapasi njagala kati byawandiikibwa kubanga ekisooka mu byonna kwa yakikuwa ekisooka mu byonna bw'osoma Yokaana 4 okuva ku lunyiriri lujja kubanga lwa 18 okkirire wansi Yesu Kristo asanga omukazi ku luzzi omukazi oyo amugamba mpa ku mazzi nyweko omukazi amugamba tolina nakalobo naye Yesu amubuuza naye omanyi akusaba amazzi n'amubuuza gwe oli mukulu okusinga jjajjaffe Yakobo yatulekera oluzzi luno ffene n'abaana baffe kati ye yali amanyi akyatambulira mu nkola eri eki enkadde kakati enkola enkadde yaggwawo. Yesu Kristo abagamba mu Yokaana 4:23 nti ke kaseera musinze Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Naye ekyo ekigambo kye kisinga otabula abantu kirayita mwoyo ne mazima. Kati ffe tuli mu mubiri ng'amazima tulina amazima matono n'abagamanyi batono. Lwaki nzize zino njala kudda ku nnimi naye lwaki nkugamba bwe nti omukazi yagamba mazzi kyago omuntu ganywako n'ataddamu kulumwa nnyonta. Story eyo nayo ajogera mu Yokaana 4 okuva ku 18 okkirire wansi. Naye Yesu amugamba nti amazzi genge gengaba buganywa kuluddamu ng'amenya kiri ekyali ku luzzi era yamugamba nti olusozi luno kwe twasinzizanga ani Katonda. Yakobo lwe yatukola ki yatulekera naye ng'omukulu asinga Yakobo azze. Kati bamala mulagula n'agamba nti bamugamba ddayo oyite balo n'agamba sirina balo n'amugamba walina balo 5 nene goyina siwuki siwuwo gwoleseeyo bw'amala omulagula n'alyoka ategera nti byogera bina bituufu naka yono gwe twakola ki kati okulagula mukama wooli kitegeeza kyekyawandiikibwa kinti batono abakkiriza nga tebamaze kulabako noono tebaba kusooka mulagula yali akyali mu nzikiriza eri bwe kiri kakati tugenda kunoonyako mu Bakolinso bayogeddeko abagambye Bakolinso 12 tugenda kusoma Bakolinso 12 tujja kugisoma tujja kusoma n'Abakolinso 14 katunoonyeko mu bikolwa by'abatume 2 ebikolwa by'abatume 2 njalo tusomereko awo tuwulire n'ennimi kubanga ekisooka mu byonna batona bakusoma ennimi bayibuli ezoogera bulungi era bajjajjammwe ndifuka omwoyo wange kuba alina omubiri baliragula balyogera ennimi empya naye ennimi empya zeziruwa awo we wali ekibuuzo ennimi empya abantu ze baayogera ku lunaku lwa Pentekote omwe mutukuvu lwe yakka zaali zitegeerekeka nga gyeziri naye nga bo tebazimanyi. Okwogera mu nnimi si kibi era tebalamuka siina gambye nti nnimi mbi naye lulimi ki lw'oyogera tujja kulaba ng'era Pawulo agamba nti w'oli bw'ayogera mu nnimi wabeere wavvuunula
byonna ogenda kubisoma. Nze nange namala nali sibimanyi era nange nalina gwe nabikoppako nga mbisaba. Ng'osaba Shantara. Weebale nnyo. Kakati ennimi zino bwe balukoonako ng'obadde olwogera kikuluma kuba nange bwe baakoonanga ku busamize nga kinnuma ngamba ono musiru tamanyi nti okusamira kye kituufu era nga kinnuma nnyo nga njulamu gwa mu bulago mumuyuzaayuza naye nakizuula luvannyuma nti okusamira kibi nga naawe leero bw'ozuula nti so agenda mu busamize. Kati okunoonya Katonda ennimi gye ziri era ogenda zisomako n'abaaziwulira. Oluvannyuma Pawulo addemu atubuulire naye yali yagamba Pawulo agamba nze nali mbasinga n'okwogera mu nnimi. Tusomere. So Abakolinso bikola by'abatume bbiri kutandikirawo. Oli yatugambye ekimpozi yatugambye nti okwogera mu nnimi takkiriziganya na kye nayogera. Takkirizibwa na kye wayogera nti zirina obanga lulimi gye luli. Kale tuli mu bikola by'abatume bbiri. Awo ntandikire ku weesooka. Ntandikira ku lusooka wali omulamwa kubanga bonna atandikira eri tebajja kumanya wajje kiva. Awo olunaku lwa Pentekooti bwe lwatuuka bonna baali bakuŋŋaanidde mu kisenge kimu. Amaggwa ago kino kigambo ki amangu ago okuwuuma nga kuli ng'empewo ey'amaanyi ennyo ekunta n'ekuva mu ggulu n'okuva mu ggulu ne kujjula mu nnyumba yonna mwe baali batudde. Eyokusatu ku buli omu ne kutuulako ennimi ng'ez'omuliro. Bonna ne bajjuzibwa Mwoyo Mutukuvu ne batandika okwogera ennimi ez'enjawulo nga Mwoyo Mutukuvu bwe yabasobozesa. Waaliwo Abayudaaya bangi abatya Katonda abaali bazze mu Yerusaalemi nga bavudde mu buli ggwanga wansi w'eggulu. Bwe baawulira okuwuuma okwo ekibiina kinene ne kikuŋŋaana ne beewuunya okuwulira nga buli muntu awulira olulimi lw'ewaabwe. Ne bawuniikirira ne beewuunya ne bagamba nti bano bonna aboogera si Bagaliraaya? Kale lwaki tuwulira buli muntu olulimi lw'ewaffe gye twazaalibwa? Tubawulira nga boogera ebyamagero bya Katonda mu nnimi z'Abapaazi n'Abameedi n'Abameriti n'Abeeramiti n'ez'abalala abaava e Mesopotamiya ne Buyudaaya ne Kapadokiya ne mu Ponto ne mu Asiya ne mu Fulugiya ne mu Pamfuliya n'abamu abaava mu Misiri n'ensi za Libiya okuliraana Kuleeni n'abagenyi Abaluumi. Abayudaaya Abayudaaya ne bakyuka ne basoma Ekiyudaaya. N'Abakuleete kino ki? N'Abakuleete n'Abawalabu bonna ne beewuunya nga bawuniikiridde
ne bagambagana nti kino kitegeeza ki? Naye abalala ne baseka busesi nga bagamba nti banywedde mwenge musu. Paulo okwogera kwa Peetero. Awo Peetero n'asituka n'abatume 11 n'asitula ku ddoboozi n'ayogera eri ekibiina n'abagamba nti abasajja Abayudaaya nammwe mwenna ababeera mu Yerusaalemi mutegeere bino era mumpulirize. Abantu bano tebatamidde nga bwe mulowooza, kubanga essaawa ziri 3 ez'enkya. Naye kino kye kyayogerwako nnabbi Yoweri nti olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bw'ayogera Katonda, ndifuka omwoyo wange ku balina omubiri bonna. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliwa obunnabbi, n'abavubuka bammwe balyolesebwa, n'abakadde baliroota ebirooto. nkyalina ekyawandiikibwa kyenja obbaweera. Kati ndowooza bw'osoma awo ennimi ezaayogerwa bali abamu baali tebazimanyi nga bali bazikola ki? Bano bazimanyi. Bakutemedde abaawulira ennimi ezo n'ennimi ze baayogera nga zaaliwo. Ono n'ayogera Olusoga nga nze mbadde siruwulira, nkola Abasoga ne baga ayogedde olulimi olw'ewaffe n'alutereeza. Kabala ne baga abasajja balaka batamidde ng'aka banywedde mwenge. Peetero kyaba bagamba nedda, abantu bano tebatamidde kubanga essaawa ziri 3. Okitegedde? Mukama Katonda agamba nti bajja kwolesebwa era bajja kuloota ebirooto era bajja kwogera mu nnimi. Ennimi ezoogerebwa gye ziri, kubanga omuntu ayogera mu nnimi ayandibadde ayogera na Katonda si na bantu. Nti bw'oba oyogera mu nnimi zigasa ggwe ne Katonda wo, nze teseetaaga ziwulira. Era bw'oba wakwogera mu nnimi wabeera otulanzireeta atunnyonnyola by'okola ki? By'oyogera naffe tusobole okufuna ku ekyo ky'okola ki? Kyogezaako okutugamba. Kubanga gwe bw'ona asaba mu nnimi abasiga tebagenda kutegeera, naye ng'ate okwogera mu nnimi wandibadde oyogera ne Katonda. Y'ensonga lwaki ebyawandiikibwa byonna ne bw'osoma mu Bayibuli abatume ba Yesu Kristo tolina bwebalaba nga boogera mu nnimi, tolina lunyiri lwoleta nga boogera mu ki? Era buli lulimi lwonna lwe bayoga lwavuunulwa okuva mu ndagaano yonna enkadde. Naye ekigambo ne bw'okiwulira okwogera mu nnimi, ennimi kitegeeza olulimi olwo gye luli. Ennimi ezo nkuwadde obukakafu nti abantu ennimi ze baayogera zaali ziwulikika era nga weeziri, era nga n'abantu bazikola ki? Era abantu beewuunya nnyo ne gibawuniikiza ne beebuuza naye bannange bano abantu nayogera olulimi lwewaffe ne tulumanya ne tulutegeera, ate nga baali tebakisuubira kuba Mwoyo Mutukuvu amala kubakkako n'abawa ennimi ez'enjawulo ne bazisabiramu bali abalala ne bakola ki? Ne bawulira. So okwogera mu nnimi si kibi, naye olulimi lw'oba oyogera lube ng'omulala sodduwulira oba ng'osobola oddukyusa, kubanga abasinga ate abamu abalinyirwako ennimi bwe boogera bati bayitegeera. Ababeerako emabbali babagamba nti bodde oyogera mu nnimi. Kati nabagambye nti lubaala alinnya ku mutwe, Katonda atuula mu mutima. Byanjawulo. Mu mutima Sitaani talinaamu kifo. Mu mutima Sitaani talinaamu kifo, naye ekifo kyalina kirina mu birowoozo, akirina ku mutwe. Abasinga bonna ababuuza ayogera mu nnimi naye n'obumubuuza byayogedde nga tabikola ki? Nga tabimanyi. Agamba mbadde mu mwoyo. Ate obadde mu mwoyo otya? Mwoyo bw'ajja ajja kubikkulira bonna. Bwe muba mu kyaki Mwoyo nakka abasse ku lwa Mukama abawe Mukama kyakoze eki? Kyagambye. So si ggwe ky'oyagala. Era abadde akulaba ng'oveewo asobola okukana akuweera obubaka bwa ewuwo. So tugenda kwongera tusomeko. Kyennimi ekyo tukittaanye bulungi. So kyetukkaanya ne akamwerabidde erinnya yani oba ye
kyetukanya ne Sandra nti kituufu teri awakanye okwogera mu nnimi mwoyo mutukuvu yaba akusseeko naye oyo ekibuuzo kiri nti oyogera mu nnimi oyogera biki bwe kiri. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.